Endobeso. Kutenda mu mukaaga nzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Hello? Wanjisebo. Je balinze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Ani ono? Mukunja wa BT mu Ndobeso. Mukunja. Yesebo kakati nakueleza ka message nga nina kye njagala onyambe. Waliwo omukyala gwe nnina ewaka. Naye omukyala oyo nga sinaba kumuwasa. Yalina omwami. Mwami we gye yali abeera naye. Omwami oyo bamuyita Bernard. Naye kati mulinamu kati omukazi oyo namugjayo mulinamu abaana basatu. Naye omwana omu taliiwo kuba yasooka yali mwana omu kati bano abookubiri bo baali balongo. Naye kati omulongo omu n'abuuka. Naye kati omwami oyo gye najja omukyalo oyo waliwo entiisa gye nninamuko muli ngenda n'entyamu kuko engeri gye ndabamu kati mukazi ono enkyuka gy'akyuka kati mbadde nkusaba onnyambe njala kumanya bakyakwatagana oba waliwo enkwatagana wakati awo n'omwami oyo omukyalo ono gye nnamujja. Njagala onnyambe wangi kati onaayogerako naye? Sagala kwogerako naye naye omukyala ennaku zino akyusekyuseemukko embeera kale. Kale beerako ku simu tovaako. Kale tebo. Ze Benadi. Wanji? Ze Benadi. Wanji? Oli otya? Sandi bulungi nzera ndabye namba n'engambe n'enamba erabika. Tuwese saaki. Ankyawa nnyo naawe. Nakoowa. Wankoowa n'ezo nkoyera bwerere ffe tukubeereddewo nga tonnatuukamu eyo embeera. Omwana yatuluma wangamba nkyawe gwe nnina tugenda kuzaala n'onsuulawo. Ugwe. Wanji? Nti okyawe gw'olina? Wanji? Okyawe gw'olina? Ng'okyali naye. Naye weeyogeza. Okyali naye onnimba. Kale tewali buzibu. Bitambula bitya? Bwebitowa ebityo nkozi mmweyo. Kiki wabulira wa? Ndi mu tawuni wadde tojja kundabako. Natya nti bwe nnakusemberera ennyo omuzigo gujja kusaanuuka. Naye mba weekubya yaka. Kale. Anti omuzigo bwe gusaanuuka ogumanyi? Wanji? Omuzigo bwe gusaanuuka ogumanyi. Kale sebo. Era nze ntya ate kabbaako kalogo. Keri yakusinga obulogo. Awo nga mulogo. Hello? Wanji sebo? Ibbaawo nga mulogo. Wanji? Ndibbaawo nga mulogo. Tasobola singa gwe munnange. Simanyi wazaalayo akaana akalala? Nazaalayo akaana akalala? Laba nno mpawulira manyi we twaziika oli tetuliddamu kuzaala. Muwulire nno byanyumya. Nali mmanyi nti tewaddamu. Sebo naddamu n'enzaala mukama wange. Waddamu? Kawala kalenzi. Kana kawala. Era mwoyo oba wafuna mulala? Ebibuuzo nga bingi.
Just mbuza bubuza. Buza bubuza nti abakazi mulonda. Ebibuzo nga bingi. Mwoyo oba. Mwoli gwe mmanyi oba. Ye sebo. Kati owange yaliwa. Owuwo yaddako. Okakasa. Naye bannange. Totandika kyotamalirize. Addako wange. Ya mukama wange sebo. Tulabagane ddi. Tulabulungi. Tulabagane ddi. Tulabulungi. Tulabulungi. Se gwe ngamba tulabagane bwe lutyo omwana nzije naye mukaveera. Abula sina anse bibuzo bingi. Otiddemu. Ntiddemu munnange. Nontiira kinzo kyantya. Nga lwaki sikutya. Kakakaaba. Mwana awulidde ng'obuuza nnyo maama w'ebibuuzo. Kale. Nja kukubirako tusisinkane. Ate tojja kundabako. Nja kujja. Kale. Manna kikula essimu oba aliwa naye owulira n'omuleeza ayagala. Oyinza ogamba bus station, oyinza ogamba ali mu ddwaliro, oyinza ogamba ali mu katale, oyinza ogamba oba atambula ali ku street kubanga gy'osobola okufuna eddoboozi bweriti. Naye ate omwana ng'akaaba nnyo. Agenda naye ku mulimu. N'akaaba atyo ekitegeeza ali mu ddwaliro. Kati kyembuuza kati ate ayagala kulaba Bernard. Lwaki tondabako? Agattewo. Ate omwana addamu wa Bernard. Agenda kubazaalira Mpala. Anti kati gwe tomanyi kintu kino. Sikimanyi maama. Kitubulire. Yogera abadiddawo bali kutenda nakati. Mulaavu muno mulimu okutomera. Kati mukazi watu ayinza okuba gye yazaala omwana yatomera kati ayagala kugenda Bernard. Kugamba si kyogambye. Mbadde ngenda kugamba nti mulaavu eno muzaala eno n'eno. Oliwo okubaza. Endobeso omukazi abaddewa abadde mu bbaala abaddewa. Ekyo nakyo tukyebuuze nnyo kubanga oyinza okulowooza nti abadde mu kugemesa ng'ali mu kkomera bamusiba. Nawe mukunja sya ng'omwana akaaba atyo nga ate abantu bebawogana mukunja n'ennakatwa n'amooti mwe bali kutuweereza wabula bannange obukazi obutasalawo mulabi abaana bammwe mubazaale eno mubazaale eri abaana bazaale wamu obalage kitaabwe ne kati bwewazaale wa Bernard n'ovaayo n'ofumbirwa omulala kati ate oyagala kudda wa Bernard bukazi mmwe mwewummuzeeko mufune ebyokkola nze mama naamwe namaliga mukatale mukazi munnaffe yatomera ati akizudde ategedde. Nze kyendabye omukyala akyayagala Bernard naye oba yagenze gemesa yenna agulungutana byalimu byaggulungutana alinga makanika naye abakazi tetutudde bannange. Ono mama Linda Ekawuku. Mama Linda Ekawuku naffe tutegedde oba abaddewa oba wa. Ekyo kirabika bulabise nti omukazi omusajja bakyera tekiriimu na sitaani ye n'abakazi abamanyi naye batumira tebayiga. Nze ndabanga abaagala okuddamu obuzza okwera. Babadde baludde. Lunawo onaakuba endeka mwoyo. Naye munange ekyamukulesa kati ate kigenda kukomyawo ate kiddemu kimukulesa. Ekyamukulesa boddayo kitwala bulamu. Abasisimusimwe baleetuweereza mukwano nze kansana nnyo nga nsidde mu kitimbe Butambala nze kyendabye Bernard tali ku mukyala kati yeenoonyeza omusajja yamwegayirira naye nga tewaliwo no connection y'amaanyi omukyala yayagala okuddingana n'omwami naye ndosongereza ko bannakitiibwa ne Butambala mwenna. Ono Barnabas ambasada w'abaluuli n'akasongola gyendi. Oyo omusajja kyalina okumanya nti omukyala omutima gukyalira emabega gye yava era ne beegwako bwepaba gye baakoma. Barnabas geego. Ono director sisi mukamambulira odi okufukayaza road. Mwana mukunjeuza abakazi abo batukyawo. Tebatukyayira ddala Wow. madamu nkugambye ogenda n'osanga
wayagala emyaka 2 emabega era bwe mugamba akamati tewali tabu ekyo mwakwata kikwate abakazi nga tukyawa mukakajambo